Munange gwe wenna oli gy'oli atuwuliriza, tukulamusizaako nnyo, tukwebaza okulwanyisa ki covid ne lockdown eno gye baatuteekako ey'oluwazo. Naye olwaleero ensonga ziringa ssatu ze njagala twogeremu oba twewabulemu. Buli omu nsaba owulirize bulungi mpolampola. Ensonga esooka eya covid. Lwaki abantu abalala covid ewaffe mu Uganda wano eno lwaki babajjanjabira esente nga za bbeeyi nnyo? Ekyo kibuuzo. Ekyokubiri, okubika, okulwala, okufa ate n'okwagala okwata abayise okukwata ku Museveni kitegeeza ki? Kyo nakyo kibuuzo. Then ekyokusatu kigatta bino ebibiri, covid n'okufa kwa Museveni, byonna byonna tujja kubinnyonnyokako. Kati tulookalire tuvudde mu Kiggula Lodge, mboozi tukole ki kijjenge mu maaso. Ekisobokedde ddala buuziza nti bwe lwaki oba otuddeawo teweebuuzaako nti lwaki covid ono ewaffe wano eno mu Uganda tumujjanjabira ssente mpitirivu nga kyokka ate tulina amalwaliro agakasangwawo agandibadde agakandolinga embeera eno. Naye nawulira nti omuntu munnayuganda okujjanjaba covid akusaba bukadde 10, bukadde 20, bukadde 3, bukadde 4, bukadde 100. Nga nawulirako emabega waliwo Profesa Makerere yafa ne bamwagalamu bukadde 10. Bukadde 10 naye waliwo omukyalo omu yafa ng'agala obukadde 3. Ensi yaffe yagala kubeera etya? Buli muntu ali ku lulwe. Ye bannange mbooza bano bannaffe bwe twalonda aba opposition abaatutisa batuyambe batya mu mbeera bw'eti? Gw'olowooza omukulembeze gwe walonda nkaba opposition kyali mukola tateekedde kola oba akoze ekimala nga kyali kimusuubirwamu nti mbu bagenda batugulira emmere batukeebire obusawo bwa kawunga oba akawago k'ettooke bakukuba ekifaananyi bakuteeke ku kamera bakutimba ensi yonna. Bagenda kikola paka ddi? Ye we tubala constituency nampa buli omu banaamutuukako. Byonna bibuuzo. Kati bandikoze eki? Nze ndaba nga bantaddewo embeera eri permanent era permanent solution ku kubonaabona kwa munnansi kwalimu. Kubanga era ffenna twagenda mu kalulu n'okulonda aba opposition bano netulowooza nti waliwo solution gye basobola okuleetera. Naye tuba tukyali awo owulira nti ate gundi atakolagana ne gavumenti, owulira gundi nti ate sente za kampeyini zaveeyo, owulira gundi nti ate sente za ambulensi azigyeyo. Tugamba nigitusobera opposition yo mu Uganda tugina lwakuba obuzibu bwetulina nga Bannayuganda. We don't analyze the issues. Omuntu agenda kujja atugambe Kasava Mayiga ne Biru Museveni aludde mu buyinza era Museveni ng'oyo akugamba aliko opposition era nga tumuwa obuwagizi. Netutasobola kutegeera omuntu ono obusobozi bwe buliwa era tuba tumukwasiza obukulembeze bwaffe agenda tuyamba kyenkanaki. Kubanga tulaba abakulembeze bangi balabika kiseera kya kampeyini omumala omuwa obuwagizi bwammwe takomawo naye mba omunoonya otya tasobola kufuna budde bukukola kye okuwuliriza. Tuli mu kiseera kya covid. Abasajja bantaddewo embeera ne bagamba nedda olwayo ssente ezo nnyingi. Nedda omuntu basically bandibadde nga just bamusaba ssente ezitasooka bwezi. Kubanga wali otuddeetaawo munnange gwe muganda wange oba munnange ampuliriza ebibuuza. Omanyi nti waliwo omuntu nga Munnayuganda nga n'omwaka gusobola okuggwako nga tasevinze oba okuterekawo oba okufisawo esente ezisooka $2,000 nga tasobodde kuzitereka nga zafunawo zaalya
nga bwe babatuuka ku lunaku olukulu ne bagenda ne bawola ennyama. Ekintu ekyo mwali mukirowoozezaako? Naye ne tubeera n'ababaka be tuyita operation nga balindanga just kukozesa mukisa gwa buzibu bwaffe. Kati bali abo bali mu kwetimba mu bagaba emmere, bagaba obuwunga, kino bagaba ki bagaba ki. Olwo n'amalaawo ng'era batusabira obululu bannange. Ensonga ya covid eno kandi gyetegereza nnyo ate ne tugiyigiramu ebintu bingi ng'abannansi nga Munnayuganda. Bano abasajja bajja kubeera bwe bati batusibeko obukulembeze obubi nga tulowooza mu batuyamba so ng'ate balibeera emonda. Kubanga singa kyaliwo ekiti omukisa gwaliwo ogwali gusobola okukyusa obukulembeze naye tebagukozesa. Kati bali wano batusiba obutambaala. So munnange tukyebuuze. Kaakati ekyo bwe kibeeraawo n'owulira waliwo essente zaakumanyizibwa mu covid oli yasooka. Abannansi tugibwako ensimbi ezaali empitire ku ssente zakola ki? Yandaffe minisitule nga abantu baziweebwa tebazisaanidde oba balina obusobozi obusobola ozirwaninga. Kubanga ebiseera ebisinga niwaba mukyala waka kasita olina omukyala n'omuteeka waka nga tasobola oba tamanyi kyakola, always are very expensive. Kikyo kyolaba obulamu okubeera nga bulungi. Tulina ebintu ebirala bitandise nga diversion. Omukulembeze w'eggwanga Mulamba najja ku TV ali mu kuteeka abantu mu lockdown, tewali nteekateeka yakubawa buyambi ng'ensi endala z'owulira nti omuntu nga Munansi alina byateekeddwa okuba nga yandibadde afuna eyinza omuyambako okutambula mu mbeera enzibu nga relief. Omusajja azayogedde ataddewo diversion eyanakyambadde. Fenafena ne tugenda ku ebyo nti ate nakyambadde ne tugenda omusajja n'ayisaawo ekintu kye kitegeera nga teri wadde n'omuntu avuddeyo okugamba nti naye lockdown lwaki. Ekintu ekikyasinga okusaasaanya covid ono kwe kuteekawo lockdown nebira effective ne baddira abaana b'amasomero abato ne basula mu paaka ne beegatta wamu ne bagira ki ng'alina covid atalina bonna bali awo. Abasajja ne batandika okubba bannansi ng'abagaki. Ekyo kyali awo kati twali twakava mu lockdown school fees ng'alinga school fees naye teri munnabyabufuzi bano bye tuyita opposition mwe twabalonda kutulwanira eyalibayo kyogerako teri n'abantu baali mu paaka. Kyokka nga wali mu biseera byakawulo kantu kati ndi aze ku live bannange twagalayo kino ne musonda obusente mubuwaayo. Kale bannange noza tanditegereza nnyo ensonga eno ku luno. Ekyo ekibeera ekya covid tujja kukyongerako oluvannyuma. Nkugambye onomita kyeru tuli Spike News nga bulijjo. Ensonga ginagambye okubika okufa okulwala kwa Museveni kutegeeza ki eri mu gwe munnansi? Ekibuuzo ekisooka, ani alina obusobozi obusaasaanya amawulire bwe gatyo okusinga gavumenti? Era ani asobola okubeera nga yandifunye ekirowoozo bwe kiti ogamba nti abike Museveni agambe nti oba yalwadde oba yafudde? Kati nze kyembadde ngamba oba kyendowooza, gwe nga Munnayuganda, gwe nga Munnansi, waliwo ebintu byebayita diversion bitateekeddwa kukola ki? Kuteekako maaso oba kusimbako mulamwa oba mulaka oli okugamba nti ate Museveni yafudde ekiki. Okufa kwa Museveni oba okulwala tekulina kyekuyamba gwe Munnayuganda, tekulina kyekukyusa teri. Bw'oba oyagala okulaba nti kati ffe twagala buyinza genda olabe ekyabadde ekyali omukulembeze bamukuba amasasi naye mutabani yakwatirawo tewali yadde era gavumenti etambula ensi etambula. Tanjaddewo nteekateeka gyakukyusa tuba tukyusa obuyinza tubukyusa tuti. Naye nosanga abaana bali mu opposition betulowooza nti balina mukoko bwongo batambuza ekyo ne basharinga n'olaba ne ba MP balamba mbu pulezidenti yafudde. What is it for? Tekina kituyamba.
okufa oba afudde oba waali ffe services tuzifuna kitandikaddeko amaaso. Naye omuntu omukulu n'atambuza ebintu bwe bityo n'alimba abantu n'akola ki byonna byonna byakiyaayi. Nze nno ndowooza nti omusajja bano engeri gye bali nti balimu oluyeekera. Gavumenti yaffe bayeekera njeekere ne bagikwata. Bakyakozesa nnyo omukisa ogwo n'embeera y'ekiyeekera okuteekawo embeera balabe gwe mu maaso olowooza ki era bwe tuleeta kintu kino kitegeeza ki kiri kyekiddako kirowooza. Naye ffe bino bye tuddangako mu Museveni yafudde, Museveni yalwadde, it is all about diversion. Era tekirina kye tuyamba kati laba ate ekyazzeewo diversion endala mbu banoonye era bakwate eyatambuzizza amawulire kati zijja kudda ku ekyo ekitegeera. Nze ndowooza nti ebyo byonna byonna abasajja bano bali mu kututeekateeka bagala kukola succession plan ya Museveni. Tunuulira bwe baali tukola enteekateeka ejjayo Kadaaga simanyi bavudde awo bagyemu baani bagyemu baminisita abo abakulukulu nga bubadde mumanyi nti baludde n'oli okwogera kwa tumwine n'era ebintu bwe bityo. Ebyo byonna bitegeke. Bano abasajja tebakola bika accident, batuula nga bwe bagamba nti bagala kufuga Uganda emyaka 5 kati balaba nga bakisobola nawulira nti ate babongezayo ku myaka 10 kubanga fe abavaayo mu twagala opposition ebyaffe biri tempulu tugwira bigwire okitegeera. Kale nno munnange Spike News Uganda nga bulijjo share, subscribe, like us. Ebirala bikyajja naye ebyaffe byakuteekamuko ku bwongo kola analysis era ayinza okuyamba munnansi. Beera bulungi.